always musibye mutya muli fine nange ndi fine ono anti kaduka ya zise okwogerako ne Edikenzo kulikayo mu Ivory Coast naye mukama akuyambe bakubwe emumbwa erya omutwego kubanga obwongo bwo wawungidde ddala tokyalina kyotegeera ate n'ekirala tokyalina kyotugamba. How could you expect a president okubeera nga ali ku ssimu yo olw'okuba waleeta awards mu museum? Yes, nga bwe watugambye nti Kyagulanyi wawangula obukulembeze ova mu Uganda tolina woosobola commodities za wantu awalala commodities tozisobola. Olaba oliisa lubuto olwokka omwana Rema yamukulabirira n'omulala maama we yamulabirira olubuto n'olemu okweriisa oli mu Ivory Coast oyasama nti bakunone. You're just a single person. Ate ng'omanyi nti olina sente then kati saasira Kyagulanyi abaddewo kulwa abantu mu COVID muno. You have never contributed anything here in this COVID. Obadde okaaba bukaabi ngaffe abatunda omutunda n'omunaanaasi. Kati ideas zekikwatagana ne kubya politics era yakujjeyo yenna bw'aba bw'atyo bwe yakuleese yakwonoonedde. These people tusobola okufollowinga tusobola okulikinga kubanga tolina makulu. Ekituufu kiri nti bw'oba ddala ng'oli musajja bw'oba ofuluma eggwanga nga bw'agambye Bobi Wine kubanga nze ndabya ddala nga yatuutedde mu State House. Genda n'ebintu bye wateeka mu museum awards zo zitwale kubanga tezituyambye gwawuddeko bagambye nti batundako emu mu COVID ne baaka abantu be bayamba. Genda nazo twagala weekwa ssente eby'obugagga byo twabisigaza. Edikenzo Bobi Wine nze ku bwongo bwe nnyina sikiwa nti akyekwatira n'essimu most of the times. Gw'olowooza lwaki asembezza nnyo abantu be mutayagala? Mwe babi muli bali bankwe abantu mwe tubamanyi obukitegeera. Edikenzo obufumbo bwakulema ate gwe tolina nakyo okyayogera okyalemeddwa okufuna omukazi gw'otuula naye ewaka gwe dashika olaba oli muto. Me I have never commented on your posts nenjogera nti Edikenzo mbusimanya I don't call you Edikenzo, you are Mr. Sympathy. Oyagala nnyo okukwatibwa ennaku. Nze we namanyira nti ekintu ekikuli omuntu ekikwonoonye bakufunire emmumbwa obukitegeera ekijjawo. Olunaku lwe wagamba nti buli kyoli kyendi nkizimbye n'amaanyi gange. Tewaliwo omuntu akola nga there has to be someone behind your success. Okitegeera. Naye Kenzo weeyisizza ng'omwana mutu mulina ebigambo bimwogera abantu abatandise okubeerako obulungi. Goza tukimanyi nti emmotoka gye wali otulaga baagikwera mu State House. You went to the president. N'oyogera ebigambo bingi tonnaba nakwawula ky'oyagala kyemmanyi nti oyina n'okuba toyawula mazina nkali. Oba okitegeera. Ogejja bugezi mutu olinga emmumbwa egezza bolo. Nze ndaba nga gwe ebintu by'oyogera wennyini ebintu by'olowooza oba by'olowooza Bobi Wine biri beyond your understanding. Bobi Wine si muntu wa bulijjo kati kankugamba amazima aliko ekimuliko. Just olw'okuba yaganye okuddamu gwe tolina b'otaddamu. Olaba naffe bagundi ono bamaama Nakyejo tulina abantu be tutaddamu naye nga tekisi oziraba buli lunaku. How about someone who is preparing to lead the whole country? Gwe wali omanyi nti wano ogenda kutegeerera buli omu olw'okuba mbu simanyi otambudde ogenze wano. Bino ebintu si byakuyimba. And mind you, get a day and you sit down owulirize. Edikenzo nandigambye nti olimu akajabangu naye oli musajja musiraamu baafutayirira. Omanyi okubeera nga toli mutayira ebiseera ebisinga oba abunomu era abasajja mugende babasale. Bw'onoomala okutekinga shower, sit down owulirize ennyimba z'obukyanga otandika kuyimba ompeemu olimba olumu amakulu. Ffe tubadde tukwagalanga muntu naye entegeerayo otandise kufuuka kiwulenge oba okitegeera. When you want to talk something omukulembeze gwe bayita Bobi Wine Kyagulanyi sentamu mujje mu kamwa. Ojja kulanga buli kimu kikutambulira. That man buli kimu kyakola, he's gifted. Obukulembeze buva eri Katonda tobiyita byakuyima nti ojja kudda ogambe kwata ku mpale nsike empale nzijjamu empale nfukaamu kulobole ebyo si bwe biri. Oba okitegeera. Oyagala nnyo kuwa attention gwani. Nkugambe wagambye nti bw'alya obululu Bobi Wine mu Uganda ovaamu tegeka ebintu bye bakuwa obuntu mu museum ogende nawo because it's high time you pack your things. Aye tolina gy'osobola kubanga gundi accommodations mu nsi endala za bbeeyi tobisobola. Wano we mumanyirira abantu okitegeera ne musula mu mahoteli ne mumanyirira abantu kubanga wano omunaku n'omugagga musobola okuyya ne mubeerawo but tokirowooza nti kiri mu nsi yonna. Edikenzo nze kusinziira ku bwenkumanyi nze mbadde bulijjo mmanyi nti olinga ba Diamond. You respect people.
There are some things you don't have to gas out osirike n'okusirika because wolowoozamu gy'ovudde ne gy'olaga. It has been God's grace and mercy. Waliwo ebintu by'olina okwerekereza. If it's luck everi Katonda aba yakuwa omukisa ne Bobi Wine asobola okugumuwa. Ompuliriza mukwano. Ate yagumuwa dda. Kubanga buli omu emikisa gijja migerekete gyenkana. Oba okitegeera. So tolowooza nti gwe wali mulondemu nnyo mu maaso ga Katonda abalala si baana. Ate tusobola era okusiranya. These people basobola okusiranya. Batandikira ku media, omanyi okusirana tutandikira ku media ne bakuzaayo paka lwe weetonda. Naye omulundi omulala obanga oyogera osookanga kusengejja. Ebiyimba byo nkugambye kye bayita luck. Tolina nawe okiwuliriza n'owulira nga kirimu wadde omulamwa. Kitegeera. Naye tandika ogamba akamwa ako kabeeko ebintu ebibyekerekereza. Otherwise Bobi Wine for president yagala gun. Pereze ebintu byonna emmotoka zo kubanga essaawa yonna otuviira.